Kasuku buli video yani Chosen Beki aina eriyo miti gye bakolera Entebbe mu Kalitunsi waliwo gye bamutwala e Masaka waliwo wali kondakita wa basi Kasuku because yabadde agamba ffe tuli ki mbufe tuli tiimu gagamero mwe tugenda kubeera kituufu kyogambye kyekyo andi yatayagala kuwulira mazima Kasuku bebe kulya mukola ki owaayo ate nga balinga bonna wali ku Island n'Endawusi bulungi nnyo yaŋŋamba yaliko ne back stage emu nga yagimaninga bebe kulu tasobya naye simanyi ate omusajja yamutukira namugaa gwe weetereza neyeetereza naye ndowooza yagetinga confused Kasuku yeetaaga kuzza malayini naye ajja kutereera talina ttabu talina nnyo ttabu talina ttabu ajja kutereera bimubuzaabuza kuba oluusi agendako kavule ate ndoza naye ne bimubuzaabuza ate alina bantambi baspokesman bokkavule naye ne bamugamba kwe ali awo n'amaliza nga atamidde omwamba obeera mu kintu ekinyo ogenda omumaliza ng'otamidde musajja wo kiki ne olina emyaka ng'emeka mingiko amabava 18 gwe ne Sendi muli ku level kolimira omuntu ekintu ne kimukwata naye ndoza si myaka mwakolimira Spice ne Roger gwe wakulembera okukolimira Roger banumba nasina kyembakoze n'okolimira Roger n'okolima ngenda owulira ebintu bitandise okugira ne ŋŋamba eddusu tuba twekwasa bwekwasa enneeyisaayo Mukama Katonda akuluŋŋamya mu nneeyisaayo oyinza okuba ekintu okikoze n'okikole bwe kiyitirira kiringa omubbi bw'agenda n'amenya ennyumba baka omuyimbi emirundi emeka 4 ennaku z'omubbi zibaana kati ku lunaku olwana gwobbye ne bakukwata musajja oyo mulogo naye ng'olunaku lw'olwana lwe lubadde lutuuse kati naye embeera bwe yali kati Sendi wamulaba namulaba wala kyekyali kitta Sendi ne Nobat Events Sendi ne Nobat Events bamanyiganya bakolaganako ndowooza mubyabo bya promotion n'agala n'amutwala ku show ya Reggie n'amutwalako ewa Katikkiro amutwala ewa Katikkiro abeere guest of honor ku mukolo naye ndowooza Katikkiro teyasobola yali bize kati Nobat n'akoma mu kamera n'abanga kuba Eddie yajja n'atuwulira amazima nti sheeyo yaddemu ebizibu ne ssente zadde neewole era aliwo ne Africa nali bagiganyo giggula eno ya Wizo kati kuba obadde wa Reggie luli ebya Reggie bye byagira ne biggula netugenda fast forward kati ku show ya Wizo n'atuwa analysis mu analysis ye Sendi yagamba ki yagamba nti olugi lwaliko mayungano nga kwaliko bamanerenda nga waliwo asookamu n'asolooza n'avaamu wayingira omulala nti nakuwola 2 n'oyingira 2 zivuddeyo era so yagenda okuggwa ng'emmotoka esigadde bamanerenda nawulirako ezaasigale wajjejje era emmotoka gye yabadde kati twategedde luvannyuma nga vidiyo ya Nobat eze ti emmotoka yabadde wajjejje zaaliyo na 2 nno nga jjajjayo emu naye sooka ontwale kaakati olwo Nobat n'anyiiga n'amugamba oyo musajja ki nekirala gundi kyeyagamba Eddie nti si generation promoter kirala nga lwaki ekigambo generation kimulumira Eddie yajja kitwala nti yeeyita nti promoter wa generation yeno omulembe guno oli naaga ye akiyita nga slogan aba takyetuumi bwetuumi ne beetwalamu awo Eddie nadda nga yali agenze Dubai n'agamba nti gwe ngenda kuyingira no katono bwagamba nti oyo si generation promoter gundi n'agamba atya n'avaayo n'agamba n'addamu nti Eddie wamala ebbanga ddene e London wandibadde otegeera marketing and branding nze bwentyo bwe ne brandings ekyo kyali kituufu okutegeera marketing and branding kati ng'agamba ye alina ssente Nobat alina ssente teyeewola kukola show nti talina ssente nosobola n'okwewola osobola weewola miliyoni 100 nga wakanti olinako 3 ye kyali annyonnyola ne beetwala awo eri najja n'amugamba bw'amudde yalinga
ajja gendewa nedda alina bye yamuvuma mu kkaawo n'amugamba akasajja kali bwe kati kyendoza bye byasimunyiza sendi nti omusajja mutini simanyi wa biki bikimumpi biki ebyo oli n'amugamba bonde yali ngenda fulumya ekifaananyi kyemmotoka weepaakins era nadda waliwo ne interview nabe endala ng'akola awo ng'era akyalira sendi ne wayita ennaku bbiri ebyabaddewo jjo ne biggwawo omusajja n'akuba munno oluyi olungi naye lwavuze nga kabaawo omanyi waliwo omusajja dokita omu yaŋŋamba nti oluyi luno olw'okkutu luno n'ekikonde ekigendo nga kijja kiyingirira ku kutukutu kiti kiba kikoze combination y'omubiri gwonna noluma paka mu njala mu bigere oba okimanyi nalaba ekyagaawoza temukwata mukubiddeko essimu nayo n'agaana okukwata nyina ne nakyaga lusimba muyita mutwala ku lyato kaakati ate agaana okukwata essimu zange yalutegese gwe otegedde kyegamba kati kankuzanyiremu akavidiyo kano katono eddoboozi olimanyi oyo wizo webale kunziba olwo bali mu lutalo webale bambi ono amugana nafiirwa namunatambula ogenda kati nobati atambula agenda ate naye ajjayo essimu akomawo byogere byoŋŋamba weyamukubidde kati mumulikodi nga gwe nkuyamba ani yandikuyambye okutegeka gwe nga bwewagwa bwewetunuulira wetunuulira gweosobola okwetegeka owulira webale kunziba kaakati awo omuliro we guva jeni ajja kulya gwanagwako yenna obuzibu bwagudde awo we balwani babadde wayi ewa Shani wali ku Keprol bw'oba ogenda e Munyonyo bwoti yita ku Sheero ndabawo nga tonatuuka ewa wava munno waliwo gye bayita Shan's Bay ekyengulu awo babadde kumpi awo mbalaba naye baŋŋambye awo Wizard yasuzeewo naye waliwo omuntu gwe baŋŋambye erinnya Njeradde yawazeewaze Nobert ajje amulimba nti jangu oba nyina biki byamugamba naye n'avuga Nobert aye takyakwata ssimu kati Nobert bamugamba jangu waliwo ddiru jangu tukikutulire wano ng'abakulu balinze Wizo ne banne babaddaga nti abantu bammanja bakyaga n'abalala baga wafuna ssente we ku ssente abaka omusajja takwata ssimu nti tumukubira jje nze mukubira jje muyite olikwa mugamba nga jja tukutula eddiru ne basinkana awo gutandika okuseka ne gutandika awo naye nga Wizo jjukira ne bwewulira ayogera edda amazeewo ennaku bbiri weyeesulira Washani wali nga waka otuula n'onywamu n'owummulamu n'oddamu yabawa n'ebinaabiro osobola n'okunaaba n'oddamu waliwo Casablanca Casablanca abantu babeera wali bajja n'engoye za wiiki n'asooka awummuliraawo n'anywa n'alya waliwo ewanywera waliwo kyayi waliwo wali endongo waliwo watali neyeebaka katogo balina n'emmere gyenawulira olabika obirya babiyita njera njera sibiryangako naye obiwulira yaba Ethiopian mbimanyi kati nno wali ekiri ku Casablanca basajja bange babeerawo ba Josh bamuko mumanyi babeera wali nga beeyagala bweyagala wiiki namba bo bamuke baddayo ne Josh ne waliwo abantu abalala babeerawo nnaku 3 ne bano Wizo yadde waali awo kati bwe bamuprovokinze tigwe nakuyamba gwe nga bwani andikutegese endooza nezita ate mbu kizza kiwulira ng'omukulu abadde akyogera nali nayamba Wizo oba yali yagwa ale kaakati era ne kati Wizo nagambye agenda kwetta audio zensembi okuwulira zadde ng'ayogera ku TV emujjo yagambye agenda kwetta mbu lwaki bimwogeddwako bingi abiwulira dda bamwogerako bamuyambye abonyeebonye naye kayetta aveewo ekyo kiggwe agenda kusinga kulumyani nga yesse ani badde muganga Wizo tewandise kuba abaana bakyakwetaaga abaana be Sandra Tete omulekeraani amwagala obulungi uyo yayize ne ssente kati ate
yalabye ku ssente ate yaziyigiddewa anti Nobert agamba emmeza ezatundibwa teta zonna yateeka mu musawo era awo wembadde ngenda okujja kati wizo ki ekimwessa ebyaddala talya mmere amanyi abantu abaagala okubaako mu bulamu bwalimu alayika tannakitegeera nga gye bali bagasinga ninga wiza ati avuga V8 alina omukyalo omulungi alina kalina ate baŋŋaa buli lwanyiiga ng'agirinnya waggulu nze nina kalina nze nsula mu kalina nze ndi mugagga wizo ndi mugagga ate nga mugagga kati yeerabidde nti mugagga kati kirayika obuzibu bwava engeri entegeragano eyo etaali ku lupapula bulungi jjukira endagaano bagisandika ssaawa emu n'ekitundu ku boneti y'emmotoka ez'ekiro ku bonnet nga bonna bali haire ku wizo gwe tumanyi essaawa ezo abeera ki haire n'assaako omukono simanyi oba ategeragana ssente mmeka naye basooka ne bamwokyako 10 ez'okusayininga munfaawo bwe bamuwaako 10 ate emmotoka n'emutawaanya ate emmotoka bw'emutawaanya mbu ne bamwongerayokko oli aga abadde amuweerezaweerezaayo awo adde amuweerezaweerezaayo enkalu kati ate mobile money mpayo 3 ate mbubalina bagenda agana naali akakadde n'alyako ne wamisa kyenkaaga emitwalo n'amugana naye sente zino nga tuziryayo n'agamba tujja kwebala gwe tekola ki teekamu neyeerabire kibayi ntizigenda kati shobo yawedde n'alowooza wakyaliyo ka balance akawera ng'alinga atannalyako akalaba kajjula ekwalaba akafo kajjula sente walina okubanga gyeziri Nobert mu kifo ky'omukuyamu nga tukulikonsayiringe watwala zino wamisa kibiki bagatte n'emmeeza bwe ziti yayita kwata ssimu ye no kyennawulira oba kyennawuliddeko from sources emboozi y'emmeeza wizo tayagala giteesaako neze atwala ssente anti kakati okusikomugwa kujja kuti nti tebo twatunda tebo tuwezeza milioni 9 mwezi mu 5 emboozi egamba Nobert ne bamuwayo nga 15 ku 9 mbu naye kuweza 9 emmeeza milioni 9 bano tebaagala kuziteesaako bawizo ezo soke zidde eri zo ziri zibalwanga ezitajja na kujja kati batandikire ku ndala yabala kimu ekivulu kyajjula leta sente teba tekikola bwekyo wakyajjulamu ab'ekyenda zeyatwala kedda baba alina kujja ne bawandiika nti 95 ez'emmeeza wampa 15 general happiness twayingiza abantu 13,000 ku mutwalo zaali mutwalo ebiri oba ebiri zino tusasuddeko omusolo nti tusasudde omusolo tusasuleko ekifo production etutte bwete advertising security biki advertising oba media tugenze omumaliriza sente zezino eziriwo ate nga oli akulaze nti emmotoka bazisigazza olabayo ekigabo ziriwo olinawo okiwulira ekigambo ziriwo zonna zino production zino zeziri eziri ku mmotoka alina okuba production yali ya milioni 6 oba weewolako mmeka motoka eriyo mmeka babanja mmeka gwe gibale nga full production milioni 6 zive ku ziri mujjako expenses zonna toto ezifikawo ogaye kati osigaze eyo mmeka 95 ez'emmeeza wano bwe tukalaba bino byenzigyeko wasigaddewo 3 bw'ogatta ze 12 mu mmeka tugabanirawo 12 naye looni nakugaye mulimu looni abana ab'emmotoka naki bankaaga tuzibawo otwala percentage kintwala percentage we wali obutakkaanya balina okukkaanya transparency kati naye ekyattebo kuba buli omwa nzijukira nkimanyi buli ali wano yayogera nti Sandra yatunda nnyo tebo ekyo ndoza simawulire nange empulira yatunda nnyo kitebo nti abantu Nobert olw'okuba Nobert nga bw'omumanyi teryamumanyi fe tumutegeera buli gwe baagambanga naye okakasa yeggwe leeta wizo ng'ajja wano ne kamirize yatundako ono omusajja wa Torino
owa Torino waliwo n'omusajja ono omugagga ennyo ennaku zino aliko yani Skype abo baana bato ngamba omugagga Newamisi batundayo oyo Hamisi amanyikiddwa aluddeko olaba wano ennakulabye Fujita omumanyi ambadde simumanyi Kasuku Fujita omumanyi Jeno Fujita mumanyi mugagga manyi wa firimu kati waliwo sebe yasikayo erinnya Ddamba omusajja wa Supremacy wano yeyita Jeno Fujita ayina nzibu lwakuba ayogerako njogere tampanga abamubi bamuwaana bulala Jeno Fujita ayina Jeno Fujita sente alabika yaziwa bwetwaziryawo era tuba tugendeyo ddi kuku tugendeyo ddi kuku oyagala kwoca asooka atuweerezeeyo ng'ensiri zwi mukasuku oyo yagendayo n'atuukayo n'omusana n'amunyumiza mboozi n'amusiibula oyagula emmeeza mmeka nga ezi musajja wa Kamiiri nnyo $15 million n'aba Torino n'abaki netegeeza bwizo sente yafuna yayinza ati yazifuna ye nga ye ne mukyala we yazifuna kakati ne Nobert abuulizaawo nti kakati ekituufu zo lwaki ezo temuzoogerako obutakkaanya buli awo yewizawoza kimu nafiirwa kyova olaba n'onaanyumya ebintu byange baabitwala Nobert bwanyumya ebintu byange baabitwala kati ne tuvaawo abo beetaaga mediator tufune omuntu nga Misaaki ng'oli baamukubya oluyi oluno olw'okkutuwano walabye ku Nobert ng'akaaba namulabye ate nenfuna ekigatte yaŋŋambye mbu waliwo akabadi akaani ate anti mbwe ekyaliwo abantu basaagira mu nnaku y'abannaabwe muzeeyi mirundi yafa ku lwakubiri ku lwokusatu balina meeting ne Jeno eggulu Jeno Sale kati of course muzeeyi bwe yafa ebyo ne bifa appointment neba nga teyasobola kubaayo kati mbadde balina ogirivampinga baani bapromota nti era wizo yadde tamanyi kabadi bazze bamuggyeko akyanga ne bakwate ka vidiyo kyabu vidiyo bwabaddewo kuva bwe kyatandikidde nga bukwatibwa era n'akyangana n'akuba yetamanyi ye yazanyisiddwa eno wiikendi egenda otuuka nga bagenzi ng'eggulu wajjudde Nobert akirimu bwe nawulidde mambi oluyo olunene dasikakasa mujja kusaagira mu nnaku y'omuntu ebeddala wiza bambi ayagala sente yagala alina naye ayagala nnyo abaana be bambi buli lwaba alina bameka kati simanyi waliwo nga embu alina nga 40 ne mugaana edda bambi simanyi sirowooza ne 10 aliweza kuba bangamba dda tiyali talina baana bangi lwakuba yali yakyeya bamuyitanga muzaazi n'akyeyambaza kale nina naye noza kati sandwa tata kati abwami kati ate bakugamba nti oli ayina abaana basandula tete bombi ngamba nkiteza sente bagabaza naye talina mukazi watusanda waliwo oli omulala yagenda alinayo n'abalala of course ayinayo abaana besi engeri gyesibateesako nti sibamanyi nkyogera simanyi oba alina bangi oba batono si bangi nnyo naye ng'alina yeetaaga sente ezirabirira abaana be kakitegeeza waliwo twetaaga okufuna details ate n'ekirala obuzibu buvaawa bwiza abadde aludde nga takwata ku sente zegasa okiraba ate ne hopes zino nga bw'okyogedde omuntu akuwa essuubi n'ogamba nti kati ngenda kuzengulu akataka kali ngenda kukamaliriza ennyumba etagwa kanjikole nyina ne bizinesi njagala okuteekamu waliwo bagambye waliwo ne kalina gy'abadde azimba awantu waliwo yangamba waliwo yabinga yali akibazeemu bingi kuba baakola endagano ng'erimu n'ebivulu ebirala tebaabiyimba anti kakino bwe kyala ate ku kino ekiganya ekisoose bakyasobola otandika ekirala naye ekyo ng'okitadde ebbali Nobert ono ayinamu ku maalo ne excitement of course wizo ono tuyinza omumunenya yakubye munne yakoze eki naye nze Nobert gwe mmanyi
ebivulwa abikola emirundi ebiri okukakasa abantu abamwetoolodde nti ye waakabi alina ssente akola ebitakoleka then Nobert n'aba n'amaalo ge ag'okukola nti nkuwe ssente mmeka nkwadde miliyoni 100 kati mu makkati nga olugendo lutambudde ate Nobert gy'aviireyo n'atandika wanziba ssente zisaanidde kubanga ne ku Reggie balinamu obuzibu era bayekyanga MTN ne pulling out era tebakwatagana bakumeezo babiki somehow ne batakka nze nange njukira waliwo ekivulu kye twali tumuguza najja naga ssente mbawa bweziti n'azikkiriza ne basayininga n'aleeta keeze 10 ye abanaze 10 era yazirekawo awo 10 ku Friday tumalirize ndoya wange abawe nti kale mu documenting wagenda okuyita ebbanga baagala kunzi yekyusa nnyo era nalimu mu baayogerwako bano ni bantu to omusajja baagala kunziba ne ŋŋamba baakututta oteese nawe yali akutadde twagala mubba ne ŋŋamba ye Nobert ate omubba tutya okitegeeza Nobert alina okwetegereza yeefuula baagala kunziba ne tumaliriza nga tuswadde gye twagenda waliwo abagagga abalala balina abasobola okukola omulimu ne mbagamba ono Nobert yasinga Nobert tumuleese ayogedde ebyanjwanjwa abawaddeko ne 10 bagamba ati ono tufunye mutuufu nodini oleese omusajja ali serious kuba yali talina CV ne bagamba abisobola laba n'amaliriza era nga CV ye teriiwo naswalira eyo ne mmuleka kubana okulaba nti ekivulu ekinene ng'ekyo yakikwasaganya ne kigenda mu maaso bwe kiggwera mu mpi okitegeera tekiraga kifaananyi kirungi ate kati bino bina bye yali agamba abantu yafuna ssente twafuna ssente byonna yabiyiye mu ttaka yalaga nogundi Simon Kawalaata yamulaga olaba ssente ziri ku app toyogera nosirabye byonna ng'alimba kati tasobola gundi ye muntu akolimba ekiro ku makyanga yakulimbuludde nakoze kino gwebeera wa mazima nti saakoze ssente nedda ne bw'oba olimbye lwana ekirimbo kisigale mu pule promote oli wa ddala naye bw'oba ogaba olwanagana ne Reggie n'olwanagana ne gundi nange nkwadde ebyemabega biri byakola kireeza muzeegwe yeefuula naye kyemmanyi ne Palaso oyo omulaba yayagala nnyo okukakasa bamwetoolodde nti yakola ebitasoboka Palaso abantu bavudde mu COVID agamba nze ndiko bonna ne beegwako aba buli omu agamba nze nsinga bano abategezi bagamba Palaso tukuwa miliyoni 6 njagala 10 nze ndiko njagala miliyoni 2 nze ndiko Palaso mu kusaba ezo ssente abapromota bonna ne bamuyiwa ne bamuzira Nobert n'agamba tofaayo nabo oyimba nnyo eggwanga no lyafirwa dde omuyimbi nga gwoze nkankutegeke n'akola concert gye bayita border to border border to border extra nga talinakola na concert yakola border to border eyasooka ziri ze zaasooka bwe yatuuka paaso ng'amanyira omuga nti owaayi kale kola tugabane yatuukanga n'ekiseera n'amuga naye wano nga yamusaba tugeze 15 ne batuuka nga bafunye abantu 10000 n'amuga naye mumanyi tugabane expenses mpaayo miliyoni 3 ojja kumpa kweri nga wa mukwano nnyo era nono Nobert n'agamba ono sirabanga muyimbi alina mazima ngono kumba oli yali akimanyi teri amusasula ssente zenkana zono zamuwa so nga amukwata amuromansinga bulungi n'ate gye yamunyigidde nnyo era adde akaba Palaso anti mukumuli oluyi Palaso yabaddeyo bakyankala nadda byagenda omumaliriza nga bw'ateeka 40 poto wayinza okufunayo abantu n'afuna abantu 4,000 ng'expense ya miliyoni 3 mwezi n'afissaako 5 kati ezo 5 n'azisindika ebundi bujo zikoze drive ne batuuka tugeze ebundi bujo ali ne bafuna 15,000 ne zifiira muli kati n'ajjayo endala tugenda tugeze Kasese oba Mbarara oba era bagenda omaliza boda tebazimalayo zifa bwe zigira paka ne bamaliza ne bamugaba otegedde ndi omusajja wali omupa naye yali abikola kakasaba abitex babbala mu baketi baani nze ebibalema mbikola ki mbikola kati Palaso talina musango ye yakkirizo zimuwa ne Wizo ojja kusanga yamusuubiza ngenda kuwa miliyoni 10
Wizo oli mu ssente Wizo oyimba kati oli n'agenda n'ekiri omusajja yansuubira ye banaye nkwagadde okakasa nti Wizo sisaaga zino 10 zizino ate tebo 50% yo ntikali Wizo n'ayingira akatale okitegedde n'azinoonya n'abalamu percentage nga oba afunako 15 n'avuga zizo zizino ninze zange kiri ekinana kye wakola ki kye wansuubiza amusaba sente tazimuwa Wizo teyapulaninga kwetegeka bintu bya mirundi ebiri gw'osobola okumpangisa ekyokufuna amagoba n'obutafuna kikyo in business waliwo partnership ne business yogamba nze nkuguze bw'oba onguze kirala kyoba onnyonnyola ekyo tetuli mu partnership onguze nkukolera so bw'oba ng'onguze loss ne gain zonna biba bibyo nga gwe omuntu bw'oba okoze magoba ga miliyoni 10 zizo ze custom pack ezange oba okoze loss ya miliyoni 2 zizo ze zange nzaagala bwe tuba mu partnership wetugabanira nti jangu tuwete nti kakati tufunye zino bwe tujjako zino simanyi endagaano eyo gye baasayininga yali egamba ki nti nkuguze sikakasa nti abakulu abo mbi baasayininga endagaano naye bayinza ogisayininga naye sikakasa nti manyi baafuna gentlemans mungi wano mu mboozi ebiddako tujja tukole tuti kyoba Wizo alisho bwe yaggwa n'agamba ngenda kati kentandise sidda mabega nsimbudde ngenda kukola ebirala ebinene bingi yagamba mannaye nabadde happy nnyo lwakuba ebimu sibinyuma kwogera naye era yali ebituufu biri nti ne Nobert yakola simanyi gwe okiraba otya yakola Wizo yali ategekeka yakola kyenva ngamba nti bonna balina tegeeragana kuba bwe babeera awamu nga bombi ogasa efforts zaabwe kyobola ekintu kyavaayo kiti omu ku bo yali tasobola kikola yekka omuko yali talina nakirowoozo ekyo Wizo yali talowooza kukola kintu ekyo n'obusobozi yali tabulina nga ne bapromota teri alowooza nga tewali alowooza Nobert n'agamba naye Wizo ayinza okukola tukitwale nti Nobert yali akoze nga saddaaka alabika yali akibaze yali akibaze nti since its memories of good life muze abeeramu omwo munda mpola mpola era abantu bangi bajja bagaa nti kale omanyi akalango kalinga kagamba mujje mumuyambe akabi amaziga mangi okuva weyafiirwa munne akalango kagamba mujje musangula amaziga akabi okuva weyafiirwa munne abantu nebagamba bambi kisajja kyattu naye n'amagezi okukalanga bwe gatyo bombi mujje mumunazeeko amaziga balange Wizo live in concert andi bagamba abangamba basooka ne bakiteesaako bakole Wizo Makasoli n'agamba waliwo yakirira n'agamba nedda tamala naye engeri gyekiweddemu simbi kuba badde basooka okukola memories of good life season 2 season 3 musano kitambuza naye bwe kiggweredde mu mpi simanyi oba kinaasobola okuddamu kireka wa Wizo ekyo ekyabaddewo Wizo kankibuuze simanyi oba anaasobola okuddamu ofuna omuntu omala amutegeka bapromote baba bali basibye palasa ekimmooni kati bapromote balaba nga promote yeewaayo bamukubye oluyi promote akyobola nadda mu Wizo naga nti kati naye ntaddemu tukole ku mbeera za Wizo nga bw'ozimanyi nedda wano yabadde atyoboddwa yanyiizenga muntu nata tebamanyi oyinza okuddamu n'okuba ate Abitex ku butono bwe musajja wati bawuluyolo Abitex tasobola teeka Wizo lwaki Abitex abala nnyo kyateekamu n'ekivaamu abala bizinesi agitegeera ye tajja teekamu ffa takyamuka kati ate ofa gyanaawa eyinza okulabika ng'entono naye etyoboola naye nemuleetera oluyi namugamba ali bw'omanyiira miliyoni 5 zikukutte nkuwa 5 nkutegeka ate ng'olina otambula nju ku nju okakananga amugaye yamanyidde bumanyizi ate jjukira Wizo aliko baperegesi nabo abandyagadde okufunayo akantu bo balina kugikuma muliro tokkiriza Nobert asigaddewa bw'okwata
his track record efudde zitambula asigadde wa ajja funa abayimbi baategeka naye ye mwenyini alina otandika okwetereeza kati tokola bintu out of emotions business ebanda kuba sente ziba involved otherwise emmotoka zijja genda Nobert tujja tuwako time tumulabe nga takyalina mmotoka emmotoka takyalina andi zonna azisingayo mbamalirenda kozi jenikana akapiki kamwe kamanyi bakaleta batya pasola olupiki gye balinnye eya app jeni alina falasi ye alina falasi yagula dda alina piki ye namba alina nga nnya falasi buli naye yatugambye dda alina omusajja wano yamugulira haliya ziri bizinensi ze falasi bizinensi ye nga muntu ono bulijjo nanyini falasi be bamu ku banyini ba falasi ate obwedda akaaba wano alina omusajja omusumaali obwedda akaaba sente nga nanyini falasi alina omwami omusumaali obwedda atukuba luseke wano ng'ayina atalina wadde ekikumi n'eki alina nno omusajja era n'agamba Megatron omusajja wano abubi oba omulabi atandise agambe Megatron leero 21 enkyayagala ayagala sente wakoze mu vidiyo bungi omwezi jeni namukasa nti akoze mu vidiyo bungi Megatron amusasuleko Megatron yakoze sente lwakuba Megatron yagaana okujja mu kuziika kyokanga yali nnyo omusajja mwa content wano ku makyalo aggulo kawungeezi abantu balamu babi naye baŋŋamba mbu yafuna ekikangabwa bakita enormous loss of income ERI bulwadde buluma ng'ofidde omusajja gwobadde ojjako omugaati ati agenda okuba tooki mu maaso ate ayongera kutola zabadde ajjayo anaafuna ani anaddamu muwa content abasajja abo nabatya nabatya bakolera ddala abo baafuna sente omugenzi balina kukwatayo baana ne balabirira balamba ono mwekutte naye waliyo omuto w'emyaka 3 gwe nalaba amuwulira abaana bakyajjambu Megatron senga akwatayoko bakola sente musajja ye ne musajja we oli yakwata na interview wansi w'obuliri ani yani kwezi laga obuliri bwa tamala emirundi kwabadde asulero ye wansi w'obuliri jawe tebasaaga n'abuleeto kakasanya omusajja n'akwata eno wansi alage wansi w'obuliri tamala emirundi wano omugenzi bwati wabadde afaanana bwaba yebasiwagula ono waswadde bafaanana bati ng'oyo content muyanga abantu yanyigidde yayogedde bingi muyanga lutaya yakunyigidde yanyigidde agamba wakoze eki mbu twamusekerera mbu yakaabira emmotoka ate nga alina emmotoka 8 yali alimba yali akaaba yali alimba buyayogera bwogezi oba yalumwa nnyo ne buyayogera bwogezi naga nti ku ssaawa eno ofudde tewaliwo emmotoka wano yali yagamba ye yagamba mbu alina UAP Pajero ku sente ze UAP Pajero yagigula ku sente ze tebamuwa ku motoka tava ku motoka ya gavumenti omaya ayinza okuba alina abaana 8 nga kyategeeza okuba baŋŋamba abaana bato buli mwana aba n'emmotoka ku mumwa oba okimanyi batamala bavuga gwati nga ndowooza mmotoka ze ziri mu nnyumba neeyisa n'okweyisa atoka ebisajja ebikulu nebyogera ne bigereesa noba mwayitawo musajja mu nnaku ye mwasekeramu just twagabugambye lwaki yadde mukaaba asoosa nnyo emmotoka ekyanumamu kyokka nti yali akaaba ng'alinaku earpiece oba nga yeewulira nga mwebulimu wabulaba nga mwebulimu n'omuti akaaba naye kyamuyamba yadde atuyisaamu yayogedde mannya naye nze kyemmanyi teyayogedde mannya naye kifo abadde musajja we bambi balina ebyafaayo bingi nnyo bambi so mutuufu okukaaba just ndowooza enkaaba buli omu gyayogerako ekyangira kyakuba na earpiece neŋŋamba akaaba yeewulira atereeza ssaawa abalansi oba akalikodinga saakategeera naye nga ye ng'omuntu alina okuba nga muluma baali bakyali yes yamuluma nnyo kyamala emirundi awumula emirembe abaana awe ekaliisizo bayita nezigundi nezisatellite za live kukuba live
baleeta gundi lauta n'agiteeka waggulu ku bbaati bwati akasuka kifaananyi ng'akasuka bukasusi ono omuvubuka owa pikipiki yaani erinnya moze owa dread omulenzi bloga wamme owa dread yani wa piki kuki yaleeta ebyuma binene bwe biti biringa satellite ng'agenze kulileyinga nakwezi omwana omulimu aguteekamu ssente aweereza tamala emirundi abokasozi wali enaggulu baleeta kamera 9 nyinayo nno eyokuntana nga tevaawo eyokummere nga tevaawo eyokuspiiki nemuyanga yali gundi emusi naye nno manyi n'abamawulire ne babuloga baafuuka bantu babi ennaku zino nyinayo be nasanga baakola lisiti y'abagenda okufa ono tunaamulaga tutya ono tugenda mukola tutya tuzeesooki nga beteekateeka ngera buli lwalwawo baga omusajja naye aganye okufa omukazi aganye okufa webali ate ekyo si kirungi ekyo si kirungi bwe banakituusa content bwanaatuusa abantu kukwagaliza abantu baveewo mangu afune empapula z'amawulire ezo ziraba zisobola n'okulaba omulwadde nga agenda ne bagaa kati mutandike sitole ye mukole ebyafaayo tugizimbe tubulayo nfa gyafudde ebisigadde tuteke mu buteesi kusuulayo busuuzi sitole gikole esigalemu muno obutono projekiti y'okufa kwa gundi tugikukwasizza nti Frank Antambi afudde gikwate ne bagamba ani anaakola sitole ya Frank Antambi ne bagamba nti kuki n'atandika nti Frank Antambi afunye omuyimbi omupya bamuyita Bugi mwana wa Bugi kati bw'omugamba afere era ayinza owulira ennaku mbadde nkwa sitole ya Frank Antambi kati kuki n'atandika Frank Antambi bebavubuka ababadde basinga okunywa ennyo shisha mu Uganda akatale kasigaddewa kigambibwa anywera ku Viras nakkirira ku gundi n'agenda gundi abo bonna bizinesi zigudde abadde atera nnyo okutula kwewooma kati nga sitore bizinesi esigaddewa kwewooma kakati abamawulire batuuse ku level ne bakukwasa omuntu nti mu monitoring ebyafaayo bibanga ojjuze Ntambi olukutuka bwatu nga waga story liruddawa omwaka ogujja abadde agenda Canada ate okyono si kitufu ekyagenda kasabamu wabwa PR kukavule wali ekyo kyokka kyekibula guno bamwe guno gulindemu guno gukwatamu guno ogujja oyingira Canada ayino takomaawo alina okulinda Bobi Wine e Canada ate era yeekubya naye ebifaananyi abitwale ne mu kkooti tokomaawo ssebo omuteego olaba gundi ezo convention ezibeera ebweru mujjulamu bampapula kyuma kya Yesu ate wabadde alina osanga kyuma kya Yesu kyekimuyombya bamugobye Canada eyo nene esinga America kati bava engendo gye bavudde nga ekibanonye kireese kifaananyi batusane bagateri mwekubya naye naye Ntambi yali yafuna ebyawano bino tebabibala naye bamuwa ekyebijeebwa yagenda n'alya ebinyeebwa n'omusajja ne bamugaa kubayo kimu Ntambi bannange ojja kukomawo wano omusajja Ntambi omusajja yaŋŋamba yatuuka e Canada ne bamuwa loole y'obutungulu abusale natulukuka amaziga nga mukazi we asala gajja emirimu giri awantu awo gundi musajja wange Mesa ali mu America mu Arizona omulimu ogwasooka bamuwakola cactus oli alina garden erimu cactus alina okugikoola gwe yasookamu awo ebintu byafumita oli eno birimu amagumba kati yerabira nti olina okwambala bigiravu biri ebinene yeraga kano kakuba mangu n'akakwatamu yavayo ng'engalo zonna zizimbizi naye kati yaguvaako omulala oli alina faamu ya nkoko baamuwa amagi gava Kibuye paka Kyengera ng'ali bwati
What? Omugongo yasigaza. Ata ali bwati. Abantu balowooza yeewulira baga yagenda mu America n'afuna amalala. Omulala bw'atambula. Mbwamenyeka. Mbwamenyeka. Omusajja atumunasika naye kati ntambi wange. Simwagaliza bibi naye maama. Ntambi ajja genda naye ajja tegeera lwaki. Bimugamba wano buli seera ng'afuŋŋana. Naye Ntambi tetusobola mufunira kyakola kirala n'atagenda Canada. Abadde ali musajja mugezi. Canada talina gy'agenda kwoleseza magezi ge. Nene wana ate tali bubi. No, tali bubi n'ekyengamba. Twagala kati gwe toyategeera ekyansi mumalamu amaanyi. Ntambi yali ayagala kuyiga kwogerera firimu. Nono ya Junior. Vijay Junior, yes. Bakolagana nnyo. N'amuwa n'ayogereramu naye ndowooza eddoboozi yaye terikkaatiriza bulungi. Era kyobula firimu za Junior nnyingi ayogera Ntambi, yo bamuyita Ntambi. Ntambi omulabye Frank Ntambi. Yali amuteereddewo akantu tosooka kuwagira Mani Ntambi nakkiriza. Kati Ntambi n'agenda ebyokwogera n'abivaako. Naddamu eri gundi channel broadcasting firimu enjogerere. Munno Watch. Eyo kati agikolera. Afuna omusaala mulungi. Netakkiriza. N'avaayo n'agenda Kasuku Live. Kasuku Live akola buli Sunday bakola national address. State of the nation. Bamuwa ssente buli mwezi. Andi kakati ndoza kyetulina okukola Ntambi bamugye ku shisha bamuteeremu kamulali. Shisha atwala gundi sente nyingi. Anywa gundi nga 8 ekiro. Yalina bu Kasolaiti abutambula. Kasolaiti tulo twe tumujjako. Bw'aba tagudde eri bwati. Kati Ntambi tulina omufunira schedule manager tumukwase Kasuku ye bosi we. Ate Kasuku naye ayagala kukozesa ate Kasuku alina kyakola ate amusasulira wali we banywera shisha. Awo ennyini. Namuga sente zo ziizino. Namuga ziwooli. Wano ne baleeta buleesi ne baleeta buleesi. Oli afuwa shisha nayita ne matu. Frank Ntambi. Afuwa nayita eri bwana. Afuwa nayita munasituka ne yeetooloola bwali. Munga bantu bakuba enduulu. Yoyo waffe. Yoyo munno waki. Frank Ntambi. Naye ze mbadde njagala kusaba bannayuganda abali wano abalina bizinensi enzito. Mukuweere Frank Ntambi bizinensi. Musajja mugezi nnyo eggwanga lijja mmufiirwa. Sinnawulira abantu bagenda nnyo bweru basigala nga bali productive kimala teyandigenze. Mbadde saagala agenda oba ate alina pulaani ze. Engeri gyeyingira Nuupu emusembereze eddala nnyo wano abeere ku bantu at least abasasulwa ssente eziri siriyasi. Ne baba bagenda mu speech musajja mugezi nnyo. Awandike nga speech za gundi za Eddie Mutwe. Si yekka ne president amukolereko. Akontributinge musajja mugezi. Ne mufo kyogenda eyo. Kuba kati ate pulaani gy'alina. Agala genda gundi Canada. Ani? Ntambi agenda Canada. Kati ati bwamala kudda wano. Plan ultimate agenda kubanga wali General Zamba. Yaliko boss we bakuberuka from ina ya rapinga. Amana musanga ina. Kati noli omwana wa Foli wa Las Vegas agenda Las Vegas. Ono umutegedde. Wa Las Vegas. Agenda Las Vegas. Ono ye bamungamba ontegedde. Kasimumanyi. Ndeka. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musibe bakoze mweraba.